ntandikidde ku Bobi Wine statement gye yakoze esinze okunyiiza abantu abangi oba abamu okugamba nti omuntu nga oli Muganda ng'oli mu Buganda okulonda Museveni bw'otaba mugule oba mulala obwako ekizibu gwoli wadde mbokogera byagala kati akazindalo kange omuntu waba ayogera ku kintu ekiyitibwa Buganda ng'ayogera ku President Museveni mumuwulirizanga nnyo ne mulemu okujjamu kye mwagala oba kye mwagala okuyisaawo oba kye mwagala obbawaanamu senga abayogera ku President Museveni ngenda kuwa statement bbiri emu efulumye leero Kabanda yagifulumiza Secretary General wa PLU ey'okwerimu Museveni yagikola zonna ebiga zikwata ku Baganda esooka yino njagala muwulirize nnyo. Now, if you hear a Muganda talking Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. Oyabadi President Museveni. If you hear a Muganda, kakati ebadde egamba nti wowulira Omuganda agamba nti ffe ng'Abaganda okiwulira gwe manya oyo mulabe wa Uganda wa Africa n'agamba and we will crush those stupid Baganda as we did in the past n'agamba si gwe guno mundu ogusoso batta awo ndi wamu naawe okiwulira oyo mwami Museveni yenyini yakola ki kitegeeza ng'okugamba obugambi nti nze ndi Muganda bufuuse omusango. President Museveni alina statement endala gye yagamba ng'anyonyonsa abantu abagamba nti Ssaabasajja n'agamba nawulira gaga Ssaabasajja ng'abakola ki nawulyako naye yennyini ng'anyonyonsa ekigambo ekiyitibwa wankaaki nawulira nga wankaaki n'agamba sina kya Luganda kya Luluwo alina gye yakisindika okiwulira kakati bw'ova ku ebyo olwaleero Katikkiro yakoze statement. Katikkiro statement gye yakoze yabadde eyogera ku Besigye okubeera mu kkomera. Katikkiro laya sijimbikulire kuba nawe wewe kumbozi mukati jibikkule kuba njagala bino gina maso nga baginonya mbozi mukati kweri kakati Katikkiro yakoze jikone mu ebikule Katikkiro yakoze statement yogere ola jimanyi Katikkiro yakoze statement ngegamba nti Besigye baali mujje mu kkomera asaanidde okuteebwa kino ekiwandiiko General Secretary bamuyita Henry Kabanda yakedde kiteekayo era nza kiweereza mu gurupu ebimu ku biba kibaddemu ebikulu ennyo agambye Katikkiro ajjewo olugezigezi olwogera ku Besigye takiddanga namu ng'ani akyogera ekyo Secretary General wa PLU era ataddeko Secretary General PLU era ekimu ku biwandiiko Office of the General Secretary mu PLU ye headed paper eze ebimu ku byasembeza wansi agambye nti Buganda Kingdom must understand that there is only one true king. Buganda Kingdom erina okukimanya nti waliwo kabaka omu omutuufu n'ateekako n'agamba nti the father the mighty king of Bachwezi taata kabaka asukkulumya Bachwezi sent by God eyasindikibwa Katonda to rule over Uganda and Africa at large okufuga eggwanga n'okufuga Uganda awamu. Buganda erina okukitegera nti waliwo kabaka omu yekka wano yoyo mighty king of Bachwezi afuga Uganda na Africa yonna era n'agamba Yoweri Kaguta Museveni bategere nti wali kabaka mulala era n'agamba ebigambo byayongeddeko bibino ng'ababiriza nti let this last warning to Mayiga kino kibeera okulabula okusembayo eri Mayiga that should taddangamu okwogera ku kigambo ekigamba nti Besigye akoze ki asonyiyiwe era n'agamba nti we will occupy Bulange
and crush Buganda beyond what Obote did. Obote did. Okusukka n'Obote we yakikola. Kabanda muki? Okiwulira? Si Muganda. Simanyi. Naye kati nze nkulaga abantu ababeera nga basitandinze nga boogera ku kintu. Babeera ne similarities egyo. Genda olabe Mayanja, bw'omala olabe Kabanda, genda ku Gashumba, genda ku Katoli yafa Kamuleke, n'abalala abalinga abo. Baba ina similarity egyo. N'oli agamba mu parliament to make sure these Baganda don't get what? Numbers. Babeera ne similarity emu. Babeera bawagira mwami Museveni. Genda kuba kunamira Buganda similarity yonna ebeera emu. Era bayongera n'ebirabo. N'owulira nti ate yamuwadde emmotoka yamuwadde ki. Olwaleero njagala nkubuulire. Omukulembeze ng'ayogera okusinziira mu bitundu waali. Omuntu ayinza ogenda Kalamoja n'asanga abali ebwere n'abagamba kyansonyi nnyo abayo mu Kalamoja alonda President Museveni nga mufaanana bwe muti. Kitegeeza muli basiru. Nga omuntu gwabagira President aleeta bino. Akulira kibiina kya mutabani we Sekuritale General buli akyawandiika ku Buganda n'akiteeka ne ku mutimbagano. Okiwulira? Kakati gwe n'oŋŋamba nti Kyagulanyi kye yayogedde nti omuntu alonda President Museveni nga Muganda aba musiru nnyo. N'ogamba nti awate ye yakoze kibi. Ekituufu abeera musiru nnyo. Kubanga abantu ekika ky'abantu balonda be basinga ate obutayagala kye bayita Buganda. Be babamu abagijja ne ku maapu. Be bamu abagitema ne baleeta bamumbere. Ne baleeta bakitagenda Bugerere, tagende Kayunga, tagende Bulemezi, n'aleeta Ssaabakooki, n'aleeta ki. Bwe wawulidde gundi endala Obwakabaka obulala obutemwatemwako ebitundu nti kino ekitundu kiba kitwala. Naye babutematema mu Buganda. Kakati kitegeeza kuba kino yakyogedde ng'Omuganda asinziira mu Buganda. Teyabadde address of the nation. Yakyogedde ng'Omuganda asinziira mu Buganda. Ng'omuntu wanaagenda ng'avudde mu Buganda oba ng'ali Kalamoja n'agamba Abakalamoja mwabafaanana bwe muti abatayina ssomero, abatayina ddwaliro, abatayina nguudo, wabeera yalonda Museveni muli basiru. Ekintu ebiseera ebisinga obungi abantu babyogera okusinziira mu bitundu, olaba President Museveni atuuka ye n'alaga obukyawe ku kitundu ekimu bw'atalaga ku bitundu birala byonna. Era n'alagira ddala nti bano ba enemy okwogera nti oli Muganda ofuuse enemy of the state. Okiwulira? Ekintu eky'obulalu. Era nze statement eyo sigiinaamu buzibu bwonna. Okuleka abaagalo gikyamya naye walisose n'olaba bo be bagamba nti ono yali gasse babakulembera eri bano babaagala. Bwe baba tebabaagala oyina kufulumya kintu kituufu mu budde bwe kino efulumya ekyo. Ndowooza bulijjo kye mbagamba mukiraba tibanuuna ku nze. Ntutte ebbanga nga nkibagamba. Tiwe mmala okwogera nga bafuna nze masannyalaze. Era abatulaba mu pulogulaamu eno bo bajja kulaba baliwo abasinga ennyo okwogera bayawule nti bw'aba asooka okwogera kwe banuuna bajja kasada nti ye munuunya asinga. Muwateese. Muwateese. Naye kantandikire ku ye. Pulogulaamu ebayinze. Kakati pulogulaamu teyinze. Naye bwe tubiteekamu ne tusaagasaagamu pulogulaamu ereme kubeera nga ate eringa eri wansi nga yagejjanga jemba nga teyina frame. So tugezaako ne tubiteekamu abantu baffe tuba tusaagasaagamu. Naye nga ekyabaddewo pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wakubiri babeera n'emikolo oba basinkana kwa bule ne boogera. Yavuddeyo n'agamba nti abantu abakyalonda mu Museveni wano mu Uganda mu Buganda basiru. Bwe bataba basiru babi nnyo. Okitegedde? Kakati eyo statement ne wabaawo n'endala ya Mwami Wanga Kivumbi
abajjo tojogeddeeko ziri wamu kakati statement ezo zitambudde nnyo kati ate nga bwe tuli wano nga tulina okutuna mu bize bitambula mu ggwanga ne tuli kubamu tooki ndowooza ogwo omulimu gwaffe twagweyama ekitali ekitali kibi so statement eyo yatambudde nnyo abala buli omu n'agitaputabu bwe in fact okusinga ezebbiri eya Mwami Kyagulanyi yagundi ezikoze amawulire olw'ebigambo ebyakola ki ebyagibaddemu naye nze nja kusooka ku gundi ku ya president okuvaayo n'agamba president wa Nuupu n'agamba nti abantu abalonda Museveni wano mu Buganda kiyinza okuba nga yakyogedde naye yakyogedde bubi oba kyamasumatuse busumatuse naye amazima amatuufu nze ku lwange nga nze yakyogedde buki nga bukyamu olw'ensonga tyabadde nga ate agamba omanyiza ebiseera ebisinga bwe mpulira ebintu nsatulula ku bwongo n'embuwanvu yako ayabadde nga ate agamba ti ab'embaale abamulonda bo si basiru bwe baba nga gye bakola ki gye bali ng'alinga atuga nti mwabeeyo abamulonda temuyina buki temuyina tabbu kubanga statement nze nsubira singa yadde erina kugatta yandige nti abakyalonda pulezidenti wa Museveni wano mu Uganda mukola bubi wano mu Uganda ne bwavaayo n'abaako nti wano mu Buganda abalonda Mwami Museveni basiru kiba kitegeeza ab'embala bagezi era bajja kumutiika nga bagamba ffe tetulina buki ffe tetulina buzibu nzaawe nno bwe ndowooza endowooza yange ti ab'embalala bo tebajja kuba na buzibu nga bakoze eki nga balonze naye nze nsuubira nti nkiraba nti yakoze ensobi mu statement eyo kimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi nnyo balowooza nti pulezidenti oba omukulembeze wa Nuupu talina kubeera yena asobi ate nga naye muntu asobola okukola ki okusobya era yobalaba nti abamu tebaagala kyogerako era abamu bw'okyogerako nga bagamba nti ekyo kikyamu naye nze wano omuntu ali omu gwe sisobola kudda mu bigambo bye njagala bantu mukiwulire ali ogu atudde mu lubiri awo oyo bw'ayogera sobola kugamba nti gundi yakola naye bwe mba ate njogera ku Museveni alina drone ng'alina statement z'akoze nga luli gye yakola naye ono gwe batunuulidde ng'omukulembeze abantu gwe balinamu essuubi bw'aba alina ensobi gy'akoze tukkirize tulina okukola ki okugyogerako ate n'abagiraba nti nnungi basobola nti agenda mu maaso naye ffe nga abalonzi erina engeri olumu gye tukirabamu tibw'ogamba ndi mu Buganda muli basiru oba muli babi nnyo kale yayogedde ebigambo bibiri naye abantu twakulembeza nnyo ekyobusiru kubanga kye kisingako obuki obubi muga nti abali mu Buganda wano muli basiru okulonda Museveni oba owadde abeeri omukisa bo okumulonda nga tebalina wadde ki we beekubira kubanga oba balaze nti tebakola ki bo tebalina buzibu so nze ndowooza yo statement yabadde embi eri abalonzi naddala wano mu Buganda kubanga mu Buganda wano tukimanyi bulungi kubanga omala ogamba nti Museveni talondebwa akalulu tukamanyi bulungi nti akabba bakabbi bw'ovaayo n'okola statement egamba nti abamulonda kiba kitegeeza waliwo abakola ki abamulonda naye ng'ate tubadde ffe twakimuteekako nti oyo abba buki oyo munyazi teri bakola ki bamulonda nga twebuuza n'okwebuuza obululu obwo yabugjeewa oba kitegedde so tetwali n'engeri gye tumuvugira gye tumutwala ng'era tugeza nnyo omuga nti wano tewali bakola ki bakulonda naye bw'omu bakulembeze waavaayo n'agamba nti abamulonda mukola nsobi muli basiru ate ab'embalala n'obaleka abeekabaale n'obaleka abaawa ate siwandi tugase ffenna n'ogamba nti abalonda Museveni mu Uganda wano muli basiru ate n'otuwa n'ensonga tilwaki muli basiru nti oyo bwe mumala omulonda ng'ajja ng'akola kino na kino na kino okitegedde naye tiyatuwadde ensonga lwaki tuli baki ajongerako naye oba batemyemu katemu
nenze statement nyaje bulungi nga ekola ki etambula so nze ndoza statement bwabanga azikola oluvannyuma atuwenga ensonga lwaki tuli batumba abo babanga bali abamulonda abanyonyi nti omala okulonda Museveni agenda kujja emisolo akuteekeko omusolo gwonyigirizibwe naye nga gwe wamulonda bw'omala okumulonda gwe wano mu Buganda tewali malwaliro okitegedde kwegamba obusiru bw'abantu abugobereza ebintu bajja kulabira ddala nti ddala basiru so nze ndowooza nti ensonga eyo pulezidenti yakoze bubi owa Nuupu Mwami Kyagulanyi okwogera eyo kubanga Kyagulanyi kyalina okumanya abantu gwe batunuulidde ng'omuki nga president nga aliwo gwe balinamu essuubi manyi nti abantu bangi nnyo tebaagala kwogera ku Mwami Kyagulanyi boogera basiisiitira naye ng'ate bagamba ensera ekwagala yekugwa kubba mu Buganda wano omuntu gw'olaba nga bw'okola ensobi akujajjaata bujajjaasa oyo mukyamu ate nze ndowooza nti ne mu buseera bino akadde kano bakandibadde ka lubongoya kubanga obudde buno bwakuteekateeka bakulembeze wa gye bagenda okubalonda egindi kiri kitya egindi kiri kitya nze ndowooza nti obudde buno bwandibadde bwa lubongoya okunnyonnyola enteekateeka z'ekibiina naffe eno wansi bannansi ne tumanya enteekateeka zeki zezino so nze ndowooza pulezidenti ekyo yakozeemu kikyamu okugamba nti abantu basiru ate n'aleka ab'Emityana wano mu Buganda n'aleka ab'Embale n'aleka abaaki kati omusajja ajja tugamba nti ajja olwanga eyo gy'agenda n'atugamba nti ye baamulonze nnyo kati mu ngeri emu era tematema mu ensonga za Muganda waffe ani Muwanga Kivumbi tukigaterumu kakati Muwanga Kivumbi naye yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti abali mu kibiina kya Nuupu nga bayangira nti bakivuddemu abawadde omwezi gumu baveeyo bakola ki betonde era alina n'ebifo bye yalangiridde nti ebyo ebifo bikalu nga kifo ki yalangiridde nooza ekifo kya kama Nyendo Mukungwe ne owa Kabonera yalina abantu beyanokoddeyo nga bawera n'agamba ebyo ebifo byabwe bikalu kati tewali mubaka ekyo nno nakyo kyatabudde baki abantu era nekitambula nnyo naye nze nina era bwe nkirabamu ti manager omulungi bwe bamulonda mu hoteri ng'ebadde egwa oba ng'ebadde erimu obutabanguko yayina kusanga bw'asanga abakozi bayombagana weyita atakwatagana manager atakwatagana asimuula manager abantu acunga bacunga ezooza kiba kirungi ye manager oyo omupya okufuna engeri gy'azzaamu emitima gy'abantu n'okuteekateeka hoteri eyo n'egenda mu maaso kyengezaako okulaga kyeki ndi Muganda mpita nnyo olumu mu ngero Mwami Muwanga Kivumbi baamuwa obwa ssentebe bwa Buganda yakulira ababaka ba palamenti mu Buganda Mwami Muwanga Kivumbi ne bakeera ne bamugamba yamyuka president wa Nuupu wano mu Buganda era mu kumuyuka mu kumulonda alina abantu eyaddira mu bigere yali Mpuuga ekintu kya Mpuuga okufuna ssente mu bukyamu kyasatula abantu bangi nnyo mu kusatula abantu bangi nnyo ekibiina ne kibaamu abantu era abo bowulira ne bagamba nti oyo awagira Mpuuga oyo awagira gundi ekibiina ne kijjamu embeera eyo nze ndowooza Mwami Kivumbi kyandisookeddeko kwe kugamba nti gundi ono wadde akubira Mpuuga essimu naye ogwo si musango okitegedde naawe gundi wani Hidamani omusajja ono gw'oyogera naye wadde mukwano gwo naye ensobi gye yakola yeno Mwami Kivumbi omulimu gwe kati gubadde gwakulaba nge akumaakuma bammemba abanyiiga bammemba abaakola ensobi okulaba nga tugenda mu kalulu ng'ekibiina kiddamu ne kitambula bulungi naye bw'avaayo n'ayisa statement ezigamba nti tubawadde ennaku 3
omanyi abantu baawula kulagira na kugamba yabadde alagira obanga atowa butoyi ki oda naye nga mwami Kivumbi mu budde buno okuva lwe baamuwa ekifo omulimu gwe gwali kuwandiikira buli gwalaba nti ayinamu akaki akafu n'awandiika ebbaluwa n'agiwandikira gundi n'agiwandikira Joyce n'awandiikira gundi nze nsubirayo mukulembeze bwe yandibadde akola buli omu n'amuwandiikira ebbaluwa ng'emulaga ensonga nti kino na kino na kino njagala okusisinkana oba jangu osisinkane ng'ofiisi yange kubanga ina ofiisi yo ku paalamenti tubeeko ensonga ze tukola ki ne twogera oba n'asaba principal n'agamba principal onnonze ku kifo kino naye mbadde nina abantu benjagala ngende mbasinkane njogere nabo abantu abo bano yono nono n'abateeka ku lisiti abantu abo njagala ngende mbasinkane mbanyonyola omulamwa gwe tuliko n'ensobi gye baakola ki gye baakola nze nsubira ng'omukulembeze kyandibadde akola ki akola ne bw'ajja Kazindaalo n'ayogera nakibagamba wano nti e Masaka oba Embaale oba Emitiyana kirizagaana waliyo abantu ba Joyce Joyce oba mubi oba mulungi ayina abantu babakola ki abamwagala ng'ate n'abo abantu ba Joyce tubeetaaga mayinza n'agamba nze siriwo okusatulula wabula njagala nnyo okugatta abantu ba Joyce tukola ki tubeetaaga abantu ba Mpuuga abanyendo Mukungwe nabo tubeetaaga batulonde ku kifo kiri okitegedde ababwanika abaani kati abantu abo osobola okukeera enja n'ogamba nti Joyce jangu weto naye nga ate nebanyiiga olwakuba oyogedde biri ku ki ku Joyce so nze njagala tutegeere nti abakulembeze be balina otulambika ne batatuteeka mu ntalo ne batulungamya kubanga ffe n'abalonzi twagala kubeera wamu mutugambe nti ono naye ojja kugamba Joyce omusajja ame pulezidenti akalu olw'okuba boogedde kwani Joyce neroza ensonga z'abakulembeze muzikwate ng'abakulembeze muzigatte zigende otuuka eno muffe abantu kubanga ffe aba social media bangi waliyo abali ku kabampaane nga kabampaane oyo era beebwe boosanga ng'asooka n'akuba nnyo naye ng'anoonya pulado ne mugamba oyo ye waffe kubanga abantu abasoose bonna boolaba abafunye sente za Museveni basoose kwefuula nti bakuba nnyo era bo baagala nnyo pata ekikoze ekisose tebabuulira pata nti bagizimbe oba erimu emiwaatwa bagizibe wabula bo beesiraanya akalengedde naye baba boogera nga boogera embeera zaabwe olaba nti buli akagwawo tebagezaako kuzimba wabula bagezaako kuleeta birowoozo ebisattulula ffe ne tulowooza nti mwe ne mulowooza nti bammwe naye nga si bammwe nga banoonya pulado nawulidde waliwo agayitingana nti waliwo n'omusiraamu alabika nga yalidde ku mmere wakiwuliddeko naye nga era nze njala okutegeeza abantu abali ku kisebe eyo mwegendereza abantu abeefuula bo bakuba nnyo tebagatta kibiina ensobi weegwa mu kibiina nga n'omukulembeze mubalula ogundi oli simanyi egiruhiru simanyi ani oli we Makerere wakola ensobi nga bamubalula omukulembeze waatuulako ne gundi nga ekyo bakibuukira so waliwo ebintu ebirina okutugatta oba kitegedde nze ndowooza abantu b'oku kitebe mwetereze naye obudde buno mubuwe nnyo lubongoya ate n'ekirala nsonyiwa nnandaze nnyo waliwo abantu aboogera mwe mulowooza lubongoya oyo tasobola kwogera naye owulira afulumya statement naye omuntu ovaayo n'osoma statement n'olumu ne ziyitira so tufulumye statement ezitagenda kujja eno kutabangula mirembe Davicom tuganze ku speaker ya president nze ndowooza nti omukulu oba yaddaanyiize manyi omuntu wanyiiga akola ensobi statement gyeyafulumiza si ntuufu kubanga ensi yonna eteekeddwa okubeeramu abavuganya n'abali waggulu kitegeeza ti ndowooza wano omukulembeze w'ekibiina n'amugoberera bonna essaawa eno yakubuulira njiri so si yakozesa lulimi naye ndowooza nze mu ntegeera yange alabika yaddaanyiizeemu bunyiizi okufulumya statement okusaba we yabadde
si ebigambo ebimuvaamu. Omukulu Muwanga Kivumbi yagambye abantu okuli omukyala w'Emitiiyana, Nyendo Mukungwe, Kibanya Kabonera, Kaziwe Simanyi Bashiri, ebifo ebyo bikalo wacho bayita vacant, simanyi vacant, daso yasomanye yabinzo bitegeera. Bagenda kubisaka n'agamba n'ogamba ate nalo na mutima kakati omukulembeze gubalo na Buganda kokasi ate oli kustejo tugamba ate nalo Mwami Muwanga Kivumbi yankutegeeze wamwe jova na tebakwagala va ku bakabampani anti abakulembeze bebogera era bamugoba n'okumwe seka banaba bali mu kusaala namuteesako yabaguli amakazi amana agabalangira eyo jove wamwe. Mwami Muwanga Kivumbi saagala okuleka bampani toyambadde ngendo okwogera maama wabyogedde oteekeddwa okutabaganya abantu bawukanya ku kibiina tokola kabampani kubanga naawe tewejjukanya nga tokomyewo gwe galonna kufokaza ku Joyce baagala tewejjuka kuba ku kitebe okoze bulungi ku kitebe wo talina mutawaana naye gyava ku ground matankale nga mpale z'aba 7 nkutadde Joyce baagala yazzeemu n'agamba tagenda kwetonda olw'ensonga ekibiina agoberera amateeka g'ekibiina nti baagenda mu kibiina kujjako nakyemalira era kyaliko tavangayo n'agamba nti asaze eddiiro kitegeeza akyatambulira ku mateeka g'ekibiina n'ekirala omukulu Kyagulanyi Ssentamu Munyini yagamba nti omuntu mwennyini nnyini amalanga kwerangirira essaawa ya leero kampeyini eriwo saagala Mwami Muwanga Kivumbi atulowoozese nti ate yeewe wenkomeredde okubanga mufo gy'okutuukirira abakulembeze banne ate abayitiye eno mu kamera naye gyatugambye nti nawandiikirako Joyce baagala musisinkane n'agaana okunziramu naye ensaze ono mu lwatu nzije mbagambe tibaddanga omukyalo okusanga enda emirimu gyaffe egitambula obulungi tegigenda bulungi mu maaso naye namuwandiikira teyanziramu nawandiikirako Mpuuga teyanziramu so we teteekeddwa okuba nze nandirowoozezza nti omukulu ave ku nsonga nga wagambe zitalina makulu nga bulwajja okwogera njagala nnyo nga ngamba nti nze njagala nnyo nga bulwajja okwogera agamba nti 226 buli muntu wamala okulonda bassebo neyo toseetuka njagala obeera awo w'olondedde era ensonga eŋŋaano lwaki gaatovaawo bagenda kubba akalulu bagenda kuleeta bookisi endala bagabe obululu bwaffe naye bwona avaawo ogenda kuba olondedde bwereere ekyo ngenda kiwuliriza nnyo njagala nsembyeyo omubaka ayagala okujja ewaffe gye banzaalira nga si gye nziikibwa nankani twegendereza nnyo waliwo ebintu bye tukola mu buvubuka mu kabampaane mu ttamiiro mu kutusuutasuuta mu maaso ng'ogenda kubyejjusa mwalaba omubaka Nina Rose Essembabule bamutwala keewoze Nina Rose ebyobufuzi obitandise bulungi akati ekibu kya Nina Rose ekyankutteko nnyine nga ye Nina Rose ekiva ekyamugobesa kyekyaki polisi ya mutima mubi linda kama statement neŋŋamba kyamukisa mungi Essembabule awo manyiwo mpangaalirawo era lwakuba omukulu wa polisi yankoze bubi namugambye afaananyira kuligonanga oliga nja kusiba bagenda kubira nagamba tewali yakukubye banna b'obufuzi batobeera okuzannya katemba yawandiikira ani ebakuba kakati anti nzija ku kiri essaawa ya leero nze njagala Nina Rose omanyi Sakozi Mwami Duncan nze njagala nnyo mama wagambe nti gundi oyo yanzibye namuwa ssente zange mugenda gamwe twawandiika weewuno omusajja yambuza ekigambo kiri kimu nanga wogembu simanyi muli ba bloga mwogera yange mwasama yasama kati njagala ngamba omukyalo oyo akwebbaluwa nga atuwandiikidde nti ajja kiyaŋŋambye Nina Rose wow yali akubye lukuŋŋaana yali ali bwagenze kukyala wa taata we
Manyi na tutaka tubimanyi. Kakati Mwami Duncan yali Nina Rose ewaka amawuli agakubwa nze gennalaba ewaka waliwo olukuŋŋaana waliwo ne tenti nga zekawe kikoma naye nze ng'oggyeko ebya poliisi omukubira byalinjogera naye amawuli nalaba obutebe nze ewaka sigamba nti poliisi yano byekola bye bituufu kubanga wano baggalawo kalenda wano jjo wano kitegedde bulungi naye Duncan woba ogenda ewa jjajjawo Emitiyana kyamaani abaawo kakati yanazze kwebuuza ku bantu ewaabwe ewaka ng'olajja okwefulaka yakoze omukolo ewaabwe ewaka era wabaddewo poliisi ne babbawusa bansubuga babaddewo kakati Duncan wetubanga nti poliisi eno tekola bintu biri mu mateeka nze nandowooza nti bonna bagenda okwesimba bakole ebintu ebiri mu mateeka bagenda tulina balubu ga yiino ukitegedde bulungi omuntu abula ekyokwekwasa kubanga tugenda kubeera mu katemba awo bankubye tebanaa kumukuba watuwandiikira kugaa tubeere mu katemba tubane n'obudde bungi kubanga kizagaani naye ataddemu ssente ze zaafa naye byonna ekyasinze okuntangula omwana yagenze n'akuba ttatu ya Nina Rose ekifaananyi n'akaposa naga omubakafu ow'essembabule wuuyo tugenze ku Mwanga Kivumbi ayina be yameshoninze nti bino ebifo bikalu ekyayisizza obubi eri abamu olwaleero ekintu ekiyitibwa ekibiina kiba n'emitendera kwe kitambulira era kyekironda omuntu gwe kyagala oba agende kakiiko mu palamenti oba takabaamu. Tuyina abantu basatu abali mu palamenti ku bukiiko obw'enjawulo abalemerako nga beeremezaako nga bo ng'era basinzidde ku sipiika okulemerako ndowooza ne rigimu okimanyi nti Abedi Bwanika bamugoba ku kifo kakiiko kwali Joyce Bagalo okimanyi nti bamujja kakiiko kwali bakaliko na Abedi Bwanika okiwulira bwe babaloka bagobako tebakalemerako abatulaba bo bakimanyi batumanyi abakiba batumanyi saagala ofaanane mu maaso g'abantu ulindako saagala muntu ofaanane mu maaso g'abantu nga weereza okusinga NUP yafulumya ekiwandiiko ng'egenda kubakyusa ne bagamba nti bano be batulololera obulungi era tebalina gye balaga n'Abedi Bwanika n'avaayo n'agamba temuyina buyinza kunjijjako sijja kuvaako kyokka ng'ate be baakamuteekako. Owokubiri Mathias Mpuuga bamugoba ku bakamisona era ne yeeremezaako nga ye okiwulira anti palamenti yamulekako kubanga bali aba palamenti abagifuga n'abagitwala ne numbers akola bye baagala ontegedde kye nkugamba naye ekibiina takola bye kyakola bye kyagala ne basigalayo nga bakiwaji kitegeeza bajemera amateeka ga pate olwaliro omuntu akulira amyuka president mu Buganda wavaayo n'agamba nti bino ebifo n'abameshoningako nti byo bikalu kitegeeza bano bakyewaggula bakiwaji okiwulira era n'eri baliyo ku lwa buyinza bwa gavumenti mu bifo byeri mu bifo bye balimu eri baliyo ku lwa buyinza bwa gavumenti okuba batuukiriza bulungi gavumenti byeyagalayo ebyomu palamenti kakati oli bwagamba nti mu kibiina abaneesimba wano abaneesimba na wano aba ayogera mazima lwakuba amazima abantu tebaagala gawulira osuubira nti Mpuuga bagenda muwa kaadi mu NUP kitegeeza omuntu eyeesimba mu NUP yakola dda n'ekisinde ekisinde oba kineegatta n'ani kitegeeza omuntu aneesimba mu NUP ng'ayagala kaadi ya Mukungwe Nyendo Mukungwe agenda kugifuna n'ayagala eyeekabonera agenda kugifuna kubanga bano tebakyadda yabadde annyonnyola abantu abeeteekateeka okufuna kaadi mu kibiina ani omulaga twogeddeko kuba njagala nze kuyita mu bwangu Joyce mumaze Joyce kuba Emitiyana yagambye tagenda kwetonda si bwe kiri kakati njagala kukubuulira olwaleero Joyce speed gye yali agenderako wagiraba
naye bwe yalabanga Saidi gy'agendako eyo kya n'alinnyamuko ebigere emabega. Bw'alinnyamuko ebigere emabega kituufu nzikiriziganya naawe Duncan mu kintu ekimu nti Joyce alina abagoberezi b'emitiya n'ekyo nkikkiriza nti abakola ki abayina ate okusinziira kawuza akaaliwo wakati wa Joyce ne minisita baali bati n'empuuga minisita n'abakooba baali bati okusinziira bwe tukikalikulatingamu kati kino kya byabufuzi bwe tukalikulatinga ekintu ekyo ne tugamba nti senga tuleeta Nabbosa oba bitaano atwalako obululu ne Nabbosa asobola okukola ki okutwalako kakati tuyinza okuwa n'abakooba omwaganya okola ki kuba ne Joyce ate awayinza okujja independent naye n'akola ki n'atwalako mu nkola y'ebyobufuzi tusigazaamu kamu kokka akagamba nti osobola okulekawo omuntu gw'otayagala olw'okuwangulira ekifo Joyce baagala basobola omuwakadira mu NUP naye ng'ekigimuweesa butatwala Nabbosa butateekayo bitaano Joyce asigaze obuwagizi agatteko sapooti y'ekibiina tusobole obutaleeta n'abakooba kuyitaawo kyokka kyayinza ofunirako kati era nze kyenkalikyulitinga kyokka ebisigadde byonna ebyogeddwa bituufu kuba bano abantu betwogerako bebasinga n'otukyawa okusinga tubakyawa malize ensonga ya president ngenda kuba a little bit brief nnyo ngenda kutandikira ku ya Mwanga Kivumbu yagambye abantu yabawadde ennaku meka yabadde ennaku ssatu bajje babere yabadde mwezi okay anyway byonna space gyabawadde okujja okwetonda anyway ayinza okuba approach gye mulaba embimbu yakyogeredde ku gundi yakikoze public announcement of which nze nganze sikirabamu buzibu lwa nsonga abantu bano bonna ayagala kulaba wawe bali kuba abasinga bali bageze nga balaga nti balina n'ebibiina bye baguddewo ebyabwe nga kyayagala okumanya okyogera nti mujje mwetonde kuba of course ekyo it's a public secret we banajja ku kitebe nti nno whether wabaze mu office oba ki balina okubanjula wa eri public nti abantu babano bakomyewo beetonze kijja kuba it's a public secret bakiteekeddwa okubaawo kati ye okukibagamba yabagambye mbawadde omwezi you cannot just wake up already nga tusemberedde nogamba naye mufunayo akadde mujje mwetonde bawe momentum obagambe nti no at this period bane mubenga mugeze tulabaye nga tukola ki tutandika okuba plans tulaba watu bawa card watu tujibawa tulabe ne kyekiddako ekyo nze sijja kimunenyeza sitabamu bukyamu yakikoleddemu kuba already abamu baali baalagadda nyate nga right now wotunuulira gye baali baalagira olwo balaba nga bali bwe bati but obawa room nobagamba bannaye obudde buggwayo mukole eki mujje mwetonde nze kyo Mwanga Kivumbi sijja kimugizako ebyo byonna ebyokugenda simanyi biki kino yakikoze for the good wali bwe tulaga mujje mulwale tulekodde okukola ki tutandika okuba gundi plan kyekiddako bwojja ne wetonda oyinza okwesanga nti wali wagenda wanyiza omuntu naye nga ate akyakwetaaga ng'omuntu wabula bwodda ne weetonda mukyasobola otambulira wamu ate era ne mukola ki ne muzimba ekintu ne kyeyongerayo so that was nze side yange gye nakirabyemu side ya principal president luyinza okuba kyemuyita olulimi okusirutuka nti yesi lwasirituse but oli okuvayo n'agamba nti nno bw'aba yalagidde abaawano ate ng'abeeri tabagambye I've seen principal Kyagulanyi buli area gyagendamu ayogereramu ebigambo ebikonsaninga area gyalimu ekitundu yes ekitundu kyalimu abamu ne bagamba ebinaabiwadde ffe ndowooza bali abalala tabibawadde but aba awa signal yaabo area mwali n'abagamba nti wano we tuli kati bw'ogenda mu kifo awasinga trouble ennene oba oteekeddwa kugamba abo bonna ngenda kukozesa reference ya namba emu akatambi ka pulezidenti kaazannye President Museveni ebigambo bye yayogera ng'abyogera mu area mwe yayogera in a reference ekigambo Bobi Wine kyakozeseza mu area ye oli mwe yakyogerera nze nja kitwala ati erudda nyinza ogamba nti noki
yabadde nate sikirabamu nsobi yonna era nja kugamba eyakitegedde nga tosoose kukirowoozaako nnyo kyakutabangudde obwongo but bw'otuula emabega n'oddamu n'okirowoozaamu you can take two sides sikugjaako kikyo kye walowoozezza naawe osobola okuba omutuufu mu ngeri yo but bw'otuula wansi n'okirowooza mu bwongo obwo kyekikujjira oluvannyuma ng'oli yayokozesa ebigambo bwe bityo naawe kennyini n'akuyita n'agamba ate era bwenziramu ne nkusanga ng'owooza wi Baganda nja kukurashinga kati ate gwe n'okera ku makyano yakugamba olinga ggwe kati ate gwe n'omwongerera still akole ki ensonga ey'okusatu ebadde nti bwe tuba tutambula omukulu wajja katuuti ayogere ki kye tugenda kukola liri kujja gundi ngenda kuwa example okeera n'ova ewaka ng'ojja wano yo aim oli kujja mu mbozi mukati kitegeeza byosanga mukubo byonna togenda biwa matu bwe kiri but amafuta gakugwako kyama kuki okitegeera bw'osanga omuntu n'akuyimiriza ye Duncan nkwagala nnyo ojja mukubira bbayi bw'osanga olina okuzina naye kati oyo akoze kyaki ebintu mu bulamu byonna bye tuba tutambula olugendo tuba tukutte main but still wabeerayo distraction naye ng'ate nazo ziba immediate ziba zeetaaga okukola ki okuhandolingibwa ate ng'oluusi nazo wozihandolinga zirina kye zikugattako okugenda ng'osika ebintu eby'ebbali bw'oti tekirinaako buzibu bwonna wadde eimu yo ebeera point eri w'olaga. Okay. Tujja basibulira wano onako olwaleero tujja kubebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutulabya emboozi mukati buli omu osinziira mu kitundu ky'oli tubaagala nnyo IPX studio genda bakuba ekifaananyi ekirungi onyume otereere ekifaananyi kikugjemu bina makula byonna osigale ng'oli mubaka ow'amaanyi nze Duncan kwasako Faruku ali mulabyeko Palisa ng'ali mu kutereeza wabeera eri ayambala bulala wabeera wano ayambala bulala ayagala kuba faanana n'empewo n'obudde mubeere bulungi temungobya ku mulimu mweraba